Mu mwaka gwa 2022 omuzannyi wa bodybuilding Godfrey Lubega yawangula empaka za Mr Uganda era oluvannyuma n'aweera obutaddamu kuvuganya mu mpaka zino nti essira yali wakuliteeka ku mpaka z'ebweru w'eggwanga. Kyokka omwaka oguwedde ono yazzeemu n'avuganya mu mpaka ze ezimu era n'awangula engule y'eggwanga. Omulundi guno Lubega asazeewo awummulira eddala empaka za kuno era omwezi ogujja wakwolekera Dubai gy'agenda okwetaba mu mpaka z'asuubira okumugulirawo oluggi olw'okuzannya bodybuilding ow'ensimbi. Nafunye memba okuva mu NPC empaka ezo ezitegekebwa mu nsi yonna. Eyo memba kadi ngiina era abasponsa bange aba Power Body Fitness Gym ekyaluwajjala be bajingulira nayo ate era ne zino empaka zengendamu era be bataddemu ssente na buli kimu. Empaka zino zagenda okutunkamu e Dubai zitera kwetabwamu bazannyi abakola emibiri nga bayita mu ddagala kyokka ye Lubega mumalirivu okuzeetabamu nga talina kyakozesezza. Si zaabannakyo naye ate nze ndi ku nakyo naye nze neewaayo okufaafaagana na buli gwe mba nsisinkanye. Oba oli ku nakyo oba oli ku ki nze neewaayo kuba nze training gye nkola y'amaanyi nnyo kubanga abakozesa empisa ezo waliwo ate we bazikozesa ne babeera nga training yaabwe nnafu. Atubulidde nti ekirooto kya buli muzannyi wa bodybuilding kwe kulinnya ku ddaala ery'okusasulwa oba kiyite Procard era naye mu kiseera kino kyagoba. Olwanirira Procard w'ogifuna ezo zibeera ssente. Obeera ofunye ssente era oba ozannya mpaka ng'osasulwa buli stage gy'olinnyako oba ozannya bulungi n'ofuna omudaali n'ekikopo ne Procard obeera ofuna ssente zibaako. Singa awangula empaka zino onaagamba wakudda n'akasente. Lubega wakwolekera Dubai nga 13 omwezi ogujja. Regina Nalujja, NTV Akawungeezi.